emikolo tugeze ku function function bogera Luganda tugeze mostly mbifuna pretty good mbifuna bulungi mostly naye oluusi sibitegeera bwe bayingira mu politics oluusi sibitegeera anti kubanga bakozesa ebigambo byesinayiga bulungi naye bwoba oli ku mbaga oba okugulira enjiri mbifuna bulungi mpozi obanga anti emyaka nga gigende gyeyongera ensanga oluusi amatu tegakyapikinga tugere oluzungu n'olulimi lw'oyagala okumanya ne batugamba akuyigiriza kino n'okola nnyo practice kale baatuwa principles zetuyinza okukozesa okuyiga ennimi so olaba wono ne wono naye emmotoka tezaali nyingi kati saa zino osobola okwevuga ovuga nkyavuga naye bannange okuvuga mu Kampala muno nalunawo olutalo lwakubiri empozi ku Sunday mvuga bulungi ng'abantu naye mu traffic jam bambi baboda obatya kiri njitya nnyo kubanga ndi musawo w'amannyo era tufuna abalwadde abafunye obubenge oba nga baali ku babodaboda nga amannyo ng'amanyo gonna gavudde saagala ekyo bannange era abawala bange bagambe nedda temulenya bodaboda mufune taxi at least or something olekya likuluma ekiro bw'onywa ekinyogoga likuluma oba ate ekyokya mpozi bw'ogaaya ekintu ekikaluba owulira obulume likugala kwebaka ekiro bwe bityo nga naye akuddamu so you picked it from there n'otandika okutegeera kizibu ki ekibuno oba busimu oba ki ekirwadde n'otandika obitegeera n'obitegeera mpolamu temulimu ebigambo ebizito byotategeera era bingi nnyo aniriza nnyo gwe munaffe agenda maaso n'okuba nga otugoberera nkwebaziza emirimu gy'osobodde okuba nga okola yonna gy'osinzidde mukama waffe yeebazibwe abasiraamu salaamu aleiku abakatuliki omukama mulungi n'ebirala byonna mbabuulizaako gye muli yonna nga mutugoberera nga mugoberera omukutu guno gwa Kimbo Updates n'abagoberera ebintu byaffe byonna nga bwe tukola ku nsonga ez'enjawulo era nga bwe nabasuubiza nti lunaku ojja kujja nga n'ekipya lunaku olwaleero nina omukisa nti nina musajja wa kabaka because when you come here in Uganda you automatically become kabaka's man. So ndi musajja wa kabaka Dr. Ken Chapman Walusimbi Kigozi okuva mu kika kya Fumbe nga tugenda okuba nga tunyumya naye muzzukulu gwe tugenda okuba nga tunyumya naye akangezi konako olwaleero era tugenda kwogera ku nsonga nyingi nnyo abaddawa atya atambuza atya obulamu abantu bamutegeera batya kuba ntuuse wano ku ddwaliro buli muntu amumanyi buli mwagamba is a friendly doctor bapatient abasawo banne so the guy is very jolly is welcoming so tugenda nga twogera ku bintu bingi nayekkiriza nkutegeeze bannaffe aba Beef Organic bano bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo bagamba nti balina okusomozebwa okw'enjawulo akina pressures ofuna ebintu mu lubuto abakyala bibalemesa okuzaala ebintu byonna buguma ofuna omusujja ogujjamu embuto abasajja mulina prostate egaziwa ebintu tuwe bityo battery gegwako omuliro n'ebiringa ebyo endwadde eza UTI genda ku Beef Organic bannaffe bajja kuba nga bakujjanjaba basangibwa awo Mengo ku Hamukasa Road bonobo otuse ku Hamukasa ojja kulaba ekizimbe kinene nnyo kiriko Beef Organic ojja kulabawo Dr. Senjube ne ba doctors abala bajja kuba nga bakujjanjaba endwadde ezikusumbwa abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abali Masaka abali Mbarara abali Luweero bali mu Jinja eyo Beef Organic bakozesa butonde bakozesa ebintu biri organic omuddo ebikoola emirandira emiti ebibajjo by'emiti n'ebirala bibakozesa okuba nga bajjanjaba endwadde zonna ezisumba omwana w'omuddugavu so gendawo
obeere nga ofuna obujjanjabi ku Biva Organic Emengo. Okay, nkulamusiza once again, nze Martin Kimbowa, nzi muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa. Kale nina muzzukulu wa Walusimbi, Dr. Soko obuze ku bannayuganda n'abali yonna gye batulabira. Bannaffe nsanyuse nnyo okubalaba era nebaza nnyo Katonda eyandeeta wano mu Uganda mu mwaka 1979 n'olwekyo nduddewo najja nga nalowooza nnyinza okubeerawo emyaka ng'ebiri naye olaba kati nkyali wano oli myaka nga 45. Dokita okujja mu Uganda akatandikirawo wali ozikola ki? Well, kakati okusingira ddala okutegeeza abantu ku bya Yesu. Abantu wagambye Mukama yeebazibwe okutandika. Nange nze okwebaza Katonda kubanga ng'omuvubuka nali mu mwaka gwange ogusoose mu university nga nsoma obusawo bw'amannyo. Kakati nali awo nakulira mu kanisa naye nga saakakasa bulungi ebya Katonda era oba byenkwatako bitya saakitegeera. Naye mu mwaka gwange ogusoose abantu bannyonnyola nti neetaaga okusembiza Yesu oba Yesu mu mutima gwange. Agamba mu Bayibuli nti laba nyimiridde ku luggi neyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi yange n'agula oluggi olw'omutima ajja kuyingira. Kakati nange nenzikiriza Yesu okuyingira. Kale kyanyamba nnyo kubanga nasanga ekyo kye mbadde nnoonya. Ndowooza buli omu ku ffe twagala obulamu obw'essanyu, obulamu obugasa Katonda n'abantu abalala, tetwagala okuwesitinga. So ojja mu Uganda kubuulira njiri? Okubuulira njiri, naye si ekyo kyokka. Engeri gye by the time I came nali maze okusoma, nali musawo w'amannyo era nali maze okukola mu America nakolerayo oluvannyuma okugraduatinga nakolerayo emyaka 3 mu private dental office mu Texas. Kakati then nengenda Liberia okumala emyezi mitonotono 7. Awo nendowooza omulimu guno gumpomera kankanyongere nkole for a longer time. Kale so nzize mu Uganda kubuulira njiri, yes, but also okuyamba abantu because by that time abasawo ab'amannyo baali batono mu Uganda. Tuyongedde, there are more now, but by that time abasawo ab'amannyo tebaali bangi mu Uganda, baali batono. Mr. Nganwa, Ali Mulago, Dr. Turomwe n'abalala Samula mu town mikwano gyange kakati bonna, but tebaali bangi. Kale nenzijja nentandika mpola mpola nga ngezaako okubuulira njiri. Ekiseera ekisinga nga ndi ku mannyo. Oli ku mannyo. So Mengo Hospital. So bw'otuuka mu Uganda era watuukira Mengo Hospital? Yes, naye ekitongole ekyandeeta kiyitibwa Life Ministry Uganda. Bebakola ekifaananyi kya Yesu mu nnimi nyingi, kumpi buli nnimi, anyway ennimi nyingi mu Uganda, Luganda, Lusoga, Lunyankole, byonna firimu eyo bagiteeka mu Luganda. Era bagenda okukola firimu empya mujja kugiraba omwaka ogujja. But anyway bandeeta wano okubuulira njiri naye okukola ku mmanyo banteeka wano Mengo Hospital. By that time Bishop Bugembe yali leader wa Life Ministry era ye yennyini yakola arrangement ne Mengo Hospital nzije wano beerewo nkolerawo era kutuusa kakati nkyaliwo. Olikawo kadda kasangwawo. So walinga obuulira enjiri eyo mu churches around Kampala? Sometimes bampita naye okusinga nali wano mu dental nengezaako abalwadde okubasabira n'okwogeraku nabo, naye oluusi nengenda mu makanisa. Ogenda mu makanisa n'omwana okomawo Emengo? Naye most of the time ndi wano mu Mengo. Okay, so wamala n'oddayo mu America? Yes, buli emyaka 2 oba 3 nzirayo. Naye watuuka ekiseera
nenjagala okweyongera okusoma obusawo bw'amannyo ne malayo omwaka gumu n'ekitundu awo nga nsoma nga nyongere okutegeera okuyiga ebyamannyo kaakati nenkomawo nembeerawo okumala ekiseera then nendooza njagala ebintu bibiri njagala okusoma ebyakatonda theology just a little maybe omwaka gumu naye era nali njagala okunoonya omubeezi omukyala awo ng'oli myaka agemeka anti omanyi ekyamazima nali nkuzi naye nina waliwo omukwano gwange taata wa president binaisa taata wa president binaisa yali mwawule reverend neerabidde erinnya eddala naye reverend binaisa Kenan yajja mu fellowship yaffe anti nkuŋŋaana buli lwakutaano ku namurimbe fellowship yange tukuŋŋaana ku lwokutaano yajja mu fellowship yaffe ng'aweezezza emyaka 95 n'ayogera n'ayimirira nga bwe tukola okutambula mu musana okutegeeza abantu n'ayimirira Kenan n'agamba ab'Oluganda njagala okutambula mu musana njagala okufuna omubeezi ku myaka 95 yayagala kubanga yali afiiriddwa omukyala we kaakati era yaddamu n'awasa ku myaka egyo n'ogamba nti nange kati nange saatuuka ku 95 naye n'atuuka walako ndowooza oba nali pulezidenti owa bachelors club mu Uganda ekibiina ky'abawuulu ekibiina ky'abawuulu nali muwuulu naye nali ndowooza oba biganyi naye mukama n'ansaasira so omukyala omugjawa America naye yasooka okujja wano nga missionary yakolera Hoima ne bamutuuma Atenyi kale yakolerayo Atenyi ye Munyolo kati Munyolo Munyolo omutalo wange namujja kati gw'oli Muganda ye Munyolo ndowooza tebabigaana kakati so naye n'addayo America naye ffenna nga twali tukolera mu life ministry n'addayo nga tetunnabaawo okugenda wala kale anti ndi musajja ndowooza nkwata mpola kakati n'addayo nendowooza omukyala ono kanneeme okumusumbuwa addeyo amalirize emisomo si musomo yali addayo okukola life ministry mu headquarters affe Florida kakati nensanga njagala okugendayo okumulaba n'okugendayo n'okusoma theology kubanga byonna nabikola omulundi gumu nakwezi most of the time nga nsoma naye era oluusi netusinkana netulaba netwogera oluvannyuma netugamba ndowooza nemusaba oba onokkiriza okunfumbirwa nakirowoozaako n'akkiriza kale netugatibwa eyo America mu kanisa naye musawo w'amannyo nurse ye nurse kakati netumalayo akaseera oluvannyuma netufuna emyaka netusanga nti tusuubira omwana abasawo nebagamba nti ndowooza mwandisigaddeyo azaale wano nga tonaddayo tonaba kuddayo Kampala so naliyo emyaka emeka 2-3 ndowooza okunoonya omukyalo okuwasa n'okusoma theology okwogerako ku bitabo by'abasawo by'amannyo actually you did 4 activities obusawo bw'amannyo kyali before that I mean upgrading upgrading kakati then nekomawo nga family nga twali basatu omwana ng'awezeza emyaka emyezi 9 months kaali kato kakulira wano mu Uganda kakati oluvannyuma netufuna omuwala owokubiri tulina abawala babiri kakati omuwala owokubiri mwamufunira Uganda she's a Ugandan by birth and she's adopted she's a Ugandan muddugavu muddugavu mwamuadoptinga anti mulekwa kakati netumuadoptinga so tulina abawala babiri kakati netubeerayo then
ne tuddayo nga bulijjo bwe tukola ne ndaba omusawo just for check up n'angamba n'alempeeseza emyaka si mingi nnyo naye nfuna obulwadde obw'abasajja wakyugeddeko prostate naye yange teyali okugaziwa not that so much cancer nafunira ddala cancer ne bangamba sebo kiri better bakulongoose nange nenzikiriza kale netulwayoko omwaka gumu era n'emyezi egimu nga banongoosa oluvannyuma ne banjokya x-ray munage naye mu mwaka 2023 banongoosa ne bampa x-ray treatment kale naye nebaza katonda wawona wendi n'emirimu ogitambuza ngenda mu maaso okola kale so mukomawo Uganda nga famire twakomawo mu 2000 then mu 2003 twali America okunjanjaba then netukomawo mu 2004 after that netusigalawo. So abafamire y'omukyala wo tebagamba nti mwana waffe omutwala mu Africa omutwala mu Uganda for stay tebakayana? There was no argument between you and her family because you were taking her outside the country. Ekyamazima si nnyo naye kutuusa kaakati babuuza kale munakomawo ddi ne batunula munakomawo ddi. And what is your take on that? Tukyalinda mukama kyanatugamba naye omuwala waffe gwe twazaala omugulanda omuzungu ye kakiri yaddayo America era asoma theology mu Chicago. So naye atera okujja? Well, ye ayagala okweyongerayo okusoma graduate school. Ng'amaze degree esooka ayagala okugenda ku masters. Mu Uganda yavaamu ng'ali ku myaka ng'emmeka? 19 awo. Okay, yavaamu Uganda ng'agitegeera. Amanyi naye Oluganda? Luganda awulira katono anti yasomera wano mu Vine International Christian Academy. Dr. Ngaaaa era nganze musawo w'amannya yasomera mu ssomero lyabwe naye nga bo bakozesa luzungu n'emikwano gyabwe wadde baganda boogera naye kyasobola okukola era neewuunya oluusi alina engeri bbiri gy'ayinza okwogera oluzungu ayinza okwogera nga bwenjogera nga mu America naye bongali n'abaana Uganda ayogera nga muna-Uganda luzungu. So ate omukyala Atenyi yayogera olunyoro olwayogera Oluganda? Ekyamazima ennimi azimikisinga era bwayogera Oluganda oluusi ateekamu accent y'omunyoro. So kati yakusinga amanyi olunyoro nnyo ayinza okugamba mu kifo ekyogamba mwebala okujja agamba mwebala okuyijja nga bwe bakola mwebala okuyija like that sibimanyi so abeera akusingako naye era bamutuma era wano mu Buganda bamutuma Nampijja yabayita nti muzzukulu wa Katongole mpozi abawala baffe nalina omukwano gwange ennyo Canon Simon Peter Kigozi omugenzi naye musajja mulungi nnyo kakati omusajja wa Katonda kakati ye yatuuma omuwala waffe asooka Brianna yamutuuma he said ono Nakimuli owokubiri n'agamba ono Nanteeza anti ffe nakutuuma Kigozi. Actually mbadde nzija ku ekyo ofuna otya amannya g'ebika by'Abaganda wabeera nnyo n'oyo omwami mu famire ye kwegamba mwenyini bwekwegamba nasooka linnya Mwesigwa wali omwami ayitibwa mwami Kalega yali administrator wano nampa erinnya Mwesigwa naye oluvannyuma bangambye weetaaga okubeera mu kika ne bampa Kigozi ne bakuwa Kigozi kale naawe n'ogenderawo nengenderawo so banange tulina Dr. Kigozi Ken Chapman munansi gwanga erya America Texas Chicago
Well, omolo waffe yasomera Chicago. Moody Bible Institute. Naye nze nazaalibwa Texas. Era obusawo bw'amaanyi n'abusomera Texas mu Houston. Okay. Doctor, otandika otya okwagala okuyiga Oluganda? What inspired you to learn Luganda? Well, nga nasala okujoining okwegatta ku ne life ministry, America yali ekitongole kiyitibwa Campus Crusade for Christ. Kakati naye bagamba nti abagenda okukola overseas balina okugenda mu training era tujja kubayigiriza engeri gye muyinza okuyiga ennimi zonna bagamba bw'oyagala okuyiga ofune omuntu akuyambe ategeere oluzungu n'olulimi lw'oyagala okumanya ne batugamba akuyigiriza kino n'okola nnyo practice kale baatuwa principles zetuyinza okukozesa okuyiga ennimi nendowooza kale kangezeeko nange okuyiga olulimi Luganda kubanga nali mu Buganda Kampala abasinga boogera Luganda. Yes. So nenfuna omuntu era akyali mukwano gwange Kato Gershom n'akkiriza okunyamba mpola nanjigiriza nemubuuza sebo ogamba otya open your mouth nagamba yasama ate oyinza otya okubuuza omulwadde do you feel pain owulira obulungi bwe bityo nenjiga mpola no practicing munange era nkyayiga. What about writing it? Ngezaako bugeza naye kubanga mu Luganda olina okumanya kikulu oba double O oba single O oba double N blah blah ebyo nteebereza I just guess kubanga saasoma engeri okuwandika just ngezaako oluusi nsoma ekyamazima these days oluusi nsoma Bible waliwo obutabo bwa Scripture Union mu Luganda kayitibwa kisumuluzo oluusi era nsoma kisumuluzo naye mbeerawo n'essimu ne Google Translate nenteekamu ebigambo bye sitegeera ne Google Translate oluusi ebimu nayo tebimanyi. So Bible osoma ya Luganda? Ngezaako mpolampola naye nga anti mbeerayo ne Bible ey'oluzungu wensoma ey'Oluganda nga sitegeera nchecking mu luzungu so embeera z'abalwadde omulwadde ajja nga tamanyi luzungu osobola okwogera naye n'otegeera kyawulira kyayagala kasita obanga alwadde amanyo sobola naye mpozi obulwadde obulala nyinza obutabisobola kubanga ebigambo ebyamanyo byonna obimanyi nti no linnyo kino kibuno kumpi buli gano malusu guno ebyo byo bimanyi so omulwadde bwajja nti dokita mpulira bubi erinnyo lyasuza linnuma you understand likuluma litya likuluma ekiro bwonyiwa ekinyogoga likuluma oba ate ekyokya mpozi bwogaya ekintu kikalaba owulira obulume likugala kwebaka ekiro bwe bityo nga naye akuddamu so you picked it from there notandika okutegeera kizibu ki ekibuno oba busimu oba ki ekirwadde notandika obitegeera n'obitegeera mpolamu temulimu ebigambo ebizito byotategeera era bingi nnyo byesimanyi mu Luganda ekyamazima kubanga singa gwe n'Omuganda naye mutandika okugera mangu nyinza okubula ng'obadde oli awali aboogera Oluganda oyinza obutabitegeera nga boogera speed kubanga muli ku speed muli ku bigambo ebimu sibitegeera naye boogera mpola ng'onsaasira nyinza okufuna ogenda obitegeera mpola omuntu asobola okugeya anyway si nnyo ndowooza kubanga nzijukira olumu nali America nenyenda mu shop ekifo naye ndabamu abadduka
nempuliriza nentegeera boogera Luganda nembalindako nga bafuluma naye bannange muli mutya kumpi nnyo nenfuna emikwano. So omuntu tasobola okubeera awo oba balinga babiri ne bakwogerako like backbiting you anti okugeera si nnyo era obeera obiwulira era oluusi ekiwaayo okusinga bwotambula nega omukadde oyo omuzungu mumulabi nebabuuza mu Luganda so how do you behave bw'otuuka ku bantu nga tebakumanyi? You keep quiet? Anyway, sometimes senior, mostly I just ntandikira okubabuuza mu Luganda. So, but if singa mbadde keeping a quiet, nandi yize okusinga bwenjigado. So gwobatandikirawo n'emboozi nabo neetandika ne bakuwulira by'otamanyi n'oyiga ebipya mpola mpola bwoti. Bw'oba olaba TV, olaba programs z'Oluganda, olaba anyway, okola now. Oluganda olwo oluusi maybe kisinzira nyinza okufuna ekitundu naye sitera okufuna ekyamazima sitera okutegeera byonna tebitegeera nyinza okutabitegeera nga mu mawulire nga bali ku mawulire nyinza okufollowinga somehow naye nga buli kigambo si buli kigambo nti okitegeera. Ate music newankubadde music enyimba oba ziri mu luzungu nina abaana bange mbabuuza bagambye ki mu luyimba olwo it's in English era sometimes mu luzungu sibitegeera ate mu Luganda then I'm finished. Lwaki kyogamba mu luzungu tokyalujjukira? No, it's just engeri gyeba especially abavubuka bano abayimba mu ngeri yabwe batwisting our words. They say, daddy, that's English, just about you see some. Ate nga gwe accent tokyagirina tokyagimanya obadde mu Uganda for over 45 years. Anyway. So ngezako kubanga nkitegeera. Ate ku mikolo tugeze ku function function boogera Luganda tugeze mostly mbifuna pretty good mbifuna bulungi mostly naye oluusi sibitegeera bwe bayingira mu politics oluusi sibitegeera anti kubanga bakozesa ebigambo byesinayiga bulungi naye bwoba oli kumbaga oba okugulira njiri mbifuna bulungi mpozzi obanga anti emyaka nga gigenda gyeyongera ensanga oluusi amatu tegakyapikinga kale so netaaga okutula mu maaso oba babeeri n'emizindaalo owulira bulungi. Mu fellowship yoggwe kati osomesa mu lulimi ki? Anyway, ntera okusomesa mu luzungu enyinza okubuulira mu kanisa mu Luganda naye nga ndi limited ku bigambo bikusalayo stickinga ku basic points. So ate bwogenda mu service tugeze kati nga eriyo kanisa nga zirina services ez'enjawulo balina Luganda service, English service, any other languages. Kati ogenda mu service ya Luganda oba ogenda mu Luzungu? Byombi gy'olisobodde otuukamu kubanga nze ntera okusabira mu Lutikko Namirembe Cathedral either ssaawa emu oba 2:45 Luzungu. Naye omukyalo wange ye asabira ennaku zino atera okusabira mu service mu chapel munda mu ddwaliro Church of Uganda mu Luganda. Era Sunday eno iwedde nagenda mu chapel era nasabira mu service ey'Oluganda era yebisinga nabi. So Uganda etambula etya bw'oba ogirabye ebbanga lyobaddewo wagenda wajja mu 79 I remember waliwo olutalo Amini ng'agenda naye n'otatya n'okomawo challenges z'obadde ofacing? Uganda ku myaka egyo tebyali byangu nnyo. Natuuka oluvannyuma kubanga natuuka mu Uganda era mwami Kimbowa Sam yeyandeeta mu Uganda twali bamuta Kimbowa Sam Kimbowa mugenzi Kimbowa
yandeeta twajjamu oba mu 10 oba motoka kindozi or something like small, no? Kakati twali Kenya ye akolera life ministry. Bishop Bugembe yali Reverend Bugembe n'agamba, he said, Sam, Mama Kimbo, otwale ono muzungu ono otwale mudwaliro alabe Uganda. Nenzija ku mission emukerere mu 79 October. Naye amin baali bamaze okumugoba. Bamugoba April around 79. Kale samusanga naye n'alaba ensinga insecurity yaliwo. Security ya kumpi ekiro amasasi gavuga bwe gatyo. Kale so tekyali kyangu era oluusi ebintu tebifunika amangu. Oluvannyuma ekiseera nekiyita ne Mwami Museveni n'abantu abo 27 ndowooza ne bagenda mu nsiko bagenda mu nsiko olutalo 81 olutalo ne lutandika. Kale era kumpi buli kiro nga amasasi gavuga era nzijukira omukwano gwange Munnayuganda n'agamba ennaku zino tuli mu maviivi okusaba Mukama tuweeko kasabuuni oba kasukaali ebintu byali tebifunika. So tewafunamu kutya n'ogamba nti kanzire ewaffe Uganda kanjidduke? Oluusi ntya kuba wali okyalimuvubuka natya oluusi naye nga kasita twabeera munda nabeera munda kutuusa kaakati mbadde mbeera munda mu ddwaliro era nakyo kiyamba kubanga mu lutalo twafuna ebizibu munda mu ddwaliro naye nga si nnyo so kyali easier for me. Naye mikwano gyange bali babiri awo bw'owulire amasasi ekiro n'omanya nti most likely babba. So mikwano gyabo be watambulanga nabo emirembe egyo abakuyigiriza ku Luganda abakuyigiriza wano bayitawo bwe bati wano bayitawo bwe bati bonna okyali nabo? Mukama akyabakuumye mukyatambulira wamu? Abasinga anti abamu Mukama yabayita kubanga mbadde here for a long time naye tukyali wamu. Bishop Bugembe yafa, Sam Kimbo abantu abandeeta abasinga ndowooza bo baafa. Naawe olina b'oleese mu Uganda apart from your wife and your daughter? Omuntu n'omusikiriza n'omugamba Uganda jja tugende obeere Uganda nga naawe bakuleeta? Okujjako omwana gwe twadoptinga. Gwe adopting oludde yali wano muna Uganda? Anti ye yazaalibwa wano naye nga n'abeera mulekwa ne tumuadoptinga. Okay. So embeera ya bulijjo gye tukoleramu emirimu ebintu bye tulya tugula ku maduuka kuvuga motoka traffic bikuyisa biti ebyo? Nabyo bikyusiza okusengera ddala okuvuga emmotoka mpozi obukadde bukwata naye obuvuga bwe najja emmotoka tezaali nyingi amakubo gali mabi kumpi maybe oba traffic lights yali oba emu yali ekola oba zero even sikyajukira traffic lights zali nto you just light eri awo netekola so olaba wono ne wono naye emmotoka tezaali nyingi. Kati saa zino osobola okwevuga ovuga? Nkyavuga naye bannange okuvuga mu Kampala muno naluna olutalo lwakubiri empozi ku Sunday mvuga bulungi ng'abantu mu traffic jam bambi baboda obatya kiringa nayegamba kiringa okuvuga nga mulimu sharks. Bali bakuvuzeko ku bodaboda? Bali bakuvuzeko ku bodaboda wali oliko? Ojagala togitya? Njitya nnyo kubanga ndi musawo w'amannyo era tufuna abalwadde abafunye obubenge oba nga baali ku babodaboda nga amannyo ng'amanyo gonna gavudde. Saagala ekyo bannange era abawala bange bagambe nedda temulenya bodaboda mufune taxi at least or something. They said daddy it's cheaper boda. Era emikwano gyange bana Uganda bagamba nti bannange mwegendereze boda ese musawo tetulina kyakukola tewali kyakukola entambula ey'amangu mangu
swing otuuse gyogenda swing ogenze so Uganda ebitundu obimanyi nti ono Kampala Road ono Nakasero eno wano Makerere eno Mukono obimanyi otera otambula mu wefuna wakakade n'otambula mu ogenda ku Mukono otambula mu ekyamazima otera okutambula mu Sunday inaku zino anti natambula nnyo nga nvuga mu Uganda nali nvuga Suzuki era bali banyi nti oyo muzungu but these days tulina Noah but yeah nkyatambula sebo mpola ngezaako obutagenda nga motoka nyingi nnyo kyengezaako okugamba nti tebakulagirira gyovuga omanyiyo tovugira ku Google Map kwegamba bwe tugenda bweru w'ekibuga era nkozesa map naye munda mu kibuga sitera kibuga okimanyi bulungi okay so Dr. Chapman Kigozi yeddira Fumbe abadde wano for sometime myaka 45 ng'ajjanjaba ate ng'abulira njiri omulimu guno gw'okubulira enjiri gutambudde gutya A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 07528871515 abantu bangi bakonvatinze to You know, yes, mu Uganda abasinga somehow bali Christian. Naye waliwo okugenda mu church nga bwe nali by the way nagenda mu church nasoma Bible naye nga sinnaba okulokoka nga sinnaba okukkiriza Yesu okuyingira mu bulamu bwange n'okufuga obulamu bwange n'okusonyiwa ebibi byange kwegamba era ndowooza waliwo osanga nti waliwo abalala bagenda mu church babatizibwa naye nga ekyamazima either abamu tebakakasa nange nali sikakasa mu ngeri yange nayagala Katonda naye nga mu ngeri endala nakola ebirala nga nkola bintu abakristaayo tebali supposed okukola naye mbeera mu kubuusabuusa okutuusa bwe bannyonnyola nti Yesu wetaaga okumuyingiza mu bulamu asonyiwe ebyo mugambe Yesu onfuule omuntu bw'oyagala mbeere nakukkiriza walabirawo ng'akulonze ekyamazima nze personally sirabye bangi nnyo nayogedde n'abantu bangi naye nsuubira Mukama akola abakolera eyo gye babeera era bakyukira eyo era naye kubanga mwe abaana Uganda mugulira njiri okunsinga kubanga mumanyi abantu mumanyi okwogera kunaabo era mubategeera so nze ngezaako bugezi naye abaana Uganda be basinga okuba effective. Dokita bwe ntuuse wano neruli bwe najja abasawo ku facility eno atulaba tuli ku eno bagita dental clinic dental what dental department yeah. Okay tuli Mengo mu dental department yes naye bwotuuka ku Mengo dental department abasawo baawo bonna balaga bakurespectinga bakwagala nnyo like twebaza Katonda obagamba njagala Dr. Ken Dr. Ken abadde ali busy katugende tuchekingeko katugende ne baleeta ne bajja ne baka Dr. Ken enkola relationship eyo gizimbye otya n'abantu bano abasawo bajja bakwagala wagazi oba you also a simple man? I think I'm a simple man era Mukama but naye tulina ba staff balungi nnyo mu butuufu era twebaza Katonda olw'abantu batuwadde kubanga bo
bwe bamaking ekifo kino kirungi. Eno department ya dental bayinza obba abalimu abasinga bawala bato bonna bakulalanga ddadi waabwe. Kituufu. Kuba nze mbadde emyaka gya taata oba jjajja even. Abamu oli jjajja waabwe. Ona emyaka emeka kati? 73. 73. Tolaba? Awo obeera abamu obeera jjajja waabwe. So bakurespectinga ate bakwagala. Ye relationship gy'ozimbye ne facility. Ono waliwo era abasawo abazungu abalala mu department eno oba gweka just oluusi batukyalirako naye tetulina permanent staff here. Mpozi nze nzekka okujjako gwe naye even like so mwezi guno twafuna omusawo w'abaana omusawo w'amannyo naye specialist mu baana twafuna omunakorea specialist mu dental implants bateeka mu screw n'ofuna erinnyo kale so tufuna abagenyi aba specialist mostly ba specialist. Awe tudda ku kyo abantu bakutwala batya bwe bakulaba ng'oli muzungu naye ng'oyogera Oluganda? Batera okusanyuka n'okuseka even obanga babadde tebasuubira bakutunula se agambye ki. Waliwo dokita abamwe naddala nga ba midwife. Midwife, I don't know whether they are naturally tough or it is within their code of conduct or in their ethics bakambwe. So to some people baba batya batuukirira agamba oyo omusawo yaliwo nja kuddedda nga aba patient nga batya abasawo. Naye wano ndabye nga abasawo bonna baagala gwobo abalwadde bonna baagala gwobo obeera obajjanjaba. What's that? Abalwadde musooka kunyumyamu awo n'obawayo ne ku biscuit. Anti in fact naye oluusi nina oba weakness akabozi kabeera kangi naye ndwayo okukola ku mulwadde. Musawo bayo ku kabozi tukole oli munyumya nnyo onyumya. Naye ekyabed ba midwife nali njogera ne mukulu w'eddwaliro Dr. Nsingo kakiri ye mukulu w'eddwaliro Dr. Simon Peter Nsingo ye mukulu ow'eddwaliro ye specialist mu obstetrics and gynecology kugamba ya bakyala. Kale n'ategeera nti abakyala beetaaga okukwatibwako mpola naye nayalaba yaliwo wantu n'alaba ba midwife bali tough n'agamba kangizeeko okukwatako so ndowooza era ajja kuleeta tusubire mu Mengo ajja kuleeta anti sibimanyi sitera ogenda naye kansubire nti mu Mengo ojja kusanga even ba midwife bali tough nnyo. Nga tumaliriza climate ya Uganda tekuyisa bubi? Generally climate is very good kirungi naye oluusi bugumu naye these days ebugumu oba omwezi guno gwenyini ebugumu lyali litandika okubeera lingi nnyo ndozi namwe mwaliwulira naye Mukama n'atuyamba naye tufuna enkuba kakati ebugumu nelikendera naye generally speaking it's good oluusi a bit warm but tebikusumbwa. It's nice. Uganda is very good. Muli blessed nnyo ku climate. Ate ebyokulya tulya matooke tulya lumonde tulya lumonde sweet potato lumonde yes n'ebijanjalo era oluwombo thank you oluwombo okusinga olw'enkoko lwosinga okwagala anti nafuna ekizibu nina ayitibwa alpha gal syndrome kirabika omusawo yangamba eri America waliwo tick what do you call ticks obuntu obw'insects obuluma ente enkwa waliwo enkwa eyitibwa lone star tick bwekuluma oyinza okufuna ekizibu okufuna allergy ng'olya ennyama oba embizi oba embuzi oba endiga ebyo oba even rabbit oyinza okulya
enkoko sekoko kinyanja naye ebyo n'obireka olina okubireka kubanga nsiiwa nnyo kale n'olwekyo oyagala luwombo lw'enkoko luwombo lwa nkoko lwosinga okwagala ate mu mmere osinga kwagala omanyi ndowooza matooke kubanga ettooke nakanyeebwa bugenda bulungi bigenderamu bulungi nnyo bikutambulira nnyo n'enkoko era n'enkoko still okay emmere nungi nnyo even muwala wange ali america amisinga mmere ya uganda nakubuuza oledi nengamba nti abeewamwe tebakubuuza nongamba nti mukama yalimanya naye gwe ngaomuntu muli mu mutima owulira nga kuba kati okuze myaka 73 owulira nga wandyagadde okuddayo mu america for stay oba uganda is okay? Yeah, sometimes ndowooza omulimu gwensobodde okukola ngukoze oba nzereyo si kuwumula bulungi naye maybe oba waliwo okuweereza mu ngeri endala naye ekyamazima nange n'omukyala tetukakasa naye osanga tuyinza okuddayo sometime naye tufuna kyebaita sabbatical netumala okuwumula naye tulowooza netusaba ti mukama otugamba ki tujja kulaba wana bagamba nti musigale uganda era nga musigala mu uganda bagamba nti muddeeyo mukati muweerezeko ne kubeeri era baganda bo abantu abafamire baali bazzeko mu uganda okukyalira taata ne maama bajja ne bajja dda anti bafa abo maama taata ne maama bafa naye bajja mu 88 omwaka 1998 bajja nga wakabeera almost 3 years. No, when I've been here nga sinamala n'omwaka kuba wajja 79 just mwaka gumwawo ne basanyuka ne tulaba uganda n'amasasi ne bagabulira tekyabatiisa nnyo ne baguma balira abo bali Christian. Yes. Okay. Atulabye oba tugoberedde tubali ne Dr. Ken ono abeera wano emengo musawo w'amannyo amaze emyaka almost 45 nga ajjanjaba amannyo kyokka ekisinga okubeera ekikulu mu bulizi wa njiri era okujja mu uganda yajjanga an evangelist yajjanga azze okubuulira enjiri baluumi Roman 16 1 116. I'm not ashamed of the gospel. Enjiri tenkwasa nga nsonyi newankubadde okubuulira ekigambo kya Katonda. So yajja okuva gyavudde nga azze kubuulira njiri however bwe yatuuka mu Uganda ate n'alaba nga waliwo demand ey'abasawo b'amannyo ate nga yali profession ye kyeyali asomeredde so n'agamba na kino kankikole apaka kakati ali mu kujjanjaba simanyi obanga have you adopted abasawo b'amannyo have you trained olabye nti obuno obwavuddewo waliwo abajja osigalawo era ndowooza mu ministry yange ekyo kyekisingira ddala kyensobodde okukola okumentoring okutraining era even now part time nsomesa mu Uganda UCU dental school naye era tubadde tufuna dental interns era okuva edda kibadde my best ministry I think is that obuweereza bw'amannyo n'obuweereza bwa Katonda okola emirimu emeka mu Uganda? Well, just one of Mango Hospital only. Ate ku UCU dentist the Mango Hospital mbazi somesa UCU nenga era nsoma obusawo bw'amannyo era busawo bw'amannyo. Okay, ye musawo simanyi obanga olina kyoyagala okugamba bannayuganda? Munange mutegeere nti Yesu abaagala era tagoba agamba ajja gyendi simugoba kale tujja eri Yesu ffenna tuli boonoonyi naye atusonyiwa ate obulamu obupya obulamu butaggwawo era tagaana abantu tugende eri Yesu ojjanga bwoli nakufuula omwana kyekyo kale mwebale nnyo bannange mwebalire ddala mbasaba okusubscribinga okulayikinga abagala okukyalira ku dokita ono abeera wano emengo ku dento muyinza okugamba doctor I have very many friends abajja gamba dokita tugende tumulabeko mu butuufu so ojja
ojja funa appointment wano ku reception ya dental department wasinziira ojja kubanga osobola okubanga omulaba naye ngaebisigadde byonna njagala bwebaza abadde batugoberera abatufollowinga abatusubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyekisinga mukama abaagala bwebanga tunaba kubanga okkiriza yesu okubeera omulokozeewo lokoka kintu kyangu nnyo osobola okulaba byobadde okolanga because okufa these days it's just a blink of an eye oba ofudde so it's better you choose now wajja ogenda oba ogenda oyagala genda muhelu oyagala genda mugulu you know what to do then okulongoosa amakubo go maybe mwotambulira okuba nekkuba eddungi okwewala ebikola ebibiibwe bitunafanaganakwebito kale mwebale nnyo mwebalire ddala twongere okusubscribinga okulikinga okomentinga oba olina emikolo oyagala nkukolera omukolo go decoration music mc abogezi bakatumwa juice n'ebirala catering byonna nkubira ku simu eri wakati awo 0701827363 nkubirako nti kindwa njagala okola omukolo gwange njabbanga ate nkukolerako bulungi era oba olibweri wa ggwanga tujja batuguteekateeka gusobola okubanga gutambula lungi. Doctor, thank you so much. Thank you. Webalire ddala nange webale kumpa mukisa nenjogerako naawe nali nga nkuwulira bulizi Dr. Chapman emenge eriyo omusawo muzungu but nga sikulabangako naye nsanyuse nnyo okulabika nga ompadde opportunity eno omukyala yabatumidde mukyala mama Nampijja tujja muweerezako ne kweno interview ajja kugiraba I'll share with you the link ojja muweerezaako kale toyanza